nzize nga njogera nzize okubaayo mbuddeyo nga RCC kino kisusse. Message, I'm sending a very clear warning. Era tuza security nembabuulira, it is a very clear warning and it goes to RRU. Abo ebisajja bemulaba ebyambala uniform ya black, owulira ebyambala t-shirt eza KCCA nga bali mu boots, balina empingo kali emaki, balina ekkomera mu kisenyi ebayita Gwanda. Abantu bemakinde babamazeeko emirembe, bakola emirimu gya enforcement. These people are not in enforcement anywhere. Kakati bannamakinde mbabuulira, kino ekibinja ky'ababbi nga bw'olaba omubbi, bwana abasajja mubala mubakwate ng'ababbi, mubakwate mubasibe emiguwa. Mbabuulira nze nga RCC w'e Makindye, mubakwate mubasibe emiguwa, tukubira amasimu, hand them to police. RRU si bakozi ba KCCA. They don't fall anywhere in enforcement. Fenga aba division ya KCCA wano, abatwala Makindye wano, ne division ya KCCA ina enforcement team. Bana abantu basanga emidala gy'abantu egy'amenvu ne bagisamba, ne batwala amenvu gaabwe, ne batwala bukapito, abatalina bukapito bwa butono, abafumba buchips, abota buchips baba bakyala bakaaba, basamba ebintu bye babitwala. Tebakomyawo, babatwala basibira mu Gwanda mu kiseke eyo. Tebakomyawo, abantu bano abazimba amayumba abali mu real estate baana balina obbakwata, the planners here. Baana balina obbakwata, ba building inspectors. When they are led by who? By the enforcement of the division. Banaite tugenda kubanga tulina abantu wano, abantu wano goons here, abatazina okutwala amateeka mu ngalo. Kati gwe obeera otya n'empeta egundi, empingo, obeera otya n'empingo n'okwata abantu? Are you trained? Noono enyinza ina takirizibwa kuba na mpingo, ono wa KCCA wa enforcement omutuufu. Kati gwe empingo kirizibwa otya okubeera n'empingo? Kino ekintu security is going to take you up. Naye mmwe bannamakindye mbabuulira, mukwate bino ebisajja mubikwate mubisibe emiguwa, mutukubira amasimu, mubakwate nga mukwata ababbi ng'omubbi yenna. Bwemubala mu uniform nga baze bakwata ebintu byammwe, kasa tebajjayo identity card kulaga mu mukozi wa enforcement ya KCCA egira mu uniform. Emirimu gyabwe bakole ki? Naye kati mutadde abantu ku nkeeke, bakeera wano baloopa ebibawo, ebimeza bye babitutte, bakeera kapito zaabwe mwazitutte. You are not enforcement team. Mwena abali mu real estate out there, abali mu Makindye, please, if you see RRU people, arrest them. Tell your builders to arrest them. Mubasibe empingo, give them to us. Wherever you are in real estate, tebalina buyinza bukola ki? Mwaba amaduuka, RRU telina buyinza bujja kusiba amaduuka.